Nanyonwale Masaka n'ebitundu byonna waliwo abantu abazze mu bitundu ne bagenda nga baggulawo obuyumba bwawuliramu abantu sente buli wamu nosanga mu kasente akamu mulimu bawulira sente nga ewantu wa mirundi 20 naye nga bakujjako ndagamuntu batandikira ku mitwalo 5 naye nga kyebategitinga ndagamuntu naye nga baagala abantu balina bintu naye nga emu yabwe yakutwala poloti z'abaana bintu n'olwekyo njagala okubalabula nti mugendereze mu kwewola abantu abo kubanga abantu bamaze okunyagula eggwanga balina sente balina wakuzikweka kati kyolaba baziwadde abantu baabwe osanga omuntu ku ssimu alinako $3 million ne bajja nga bawula ki abantu naye nga bagala kapitalinga bintu byaki especially ettaka ne poloti z'abantu ze balina abantu basigale nga bali mu mbozi n'olwekyo mbalabula lwaki mbagamba ekintu kino mu myaka gya 9 nga nkyali mu magi waliwo enkola eyajja mu magi bali bagiyita ya baloda yali banka naye nga bagaba bakuwola naye abantu abayingira mu baloda omuntu ng'ayiza n'okumala omwaka muna batafunagana musaala okitegeera nga bamuwola ku 50% bakuwa emitwalo 10-15 naye ng'olaba omuntu bamuwola musaala mwaka ku mwaka abantu batuuka n'aba n'okubawummuza ng'otalina 10 n'amaka ne gamenyeka naye abaliyo mu biseera ebyo twabelanga mu brigade council mu division council nze nalayizinga ensonga ezo ne baga gentleman eno enkola egenda kutusaanyaawo egenda kusaanyaawo abantu in fact abantu b'omulembe ogwo abasirikale b'omulembe gwonna bali basaanawo abakomawo eka abala bajja nga tebalina nagoyeza kwagala n'olwekyo njagadde okubalabula kubanga by experience ekyo kyabulabe era bakirese kigenda kukumira abantu mubaavu kubanga bonna baba bakujjako endaga muntu singa omuntu alinajja n'aboola abantu bonna bajjako endaga muntu nga mugenda okuba akalulu kuba nakyakalu n'olwekyo ffe bannabbi tubabula ebikola ki ebijja mu maaso ekyo nga tukivuddeko mu kibiina kyaffe kino tulina ekintu kwe tusinziira nga tusomesa abantu oba okutegeera ensonga mu luzungu bakita contextual framework. Contextual framework kitegeeza basebo ne banyabo nti omuntu bwabanga akola ebintu waliwo byotalaba ayinza n'okuba n'ebirubirwa naye nga tobiraba naye nga biba bimuvuga akole ki akole ensonga akole ebyo gwe byolaba naye nga waliwo gwe byolaba naye waliwo n'ebikusika eby'omunda. Kati mu bufunze twagala tuddeyo tubabulire ekibiina kyaffe kino kyatandika nga kibagamba lwaki oluusi tutandika nga tukubaganya ebirowoozo tubawa omusingi kubanga tuli mu kibiina kino tumanyi nti leedi eno ewulirwa ensi yonna ate olwokuba nti ewulirwa ensi yonna ate nga puroguramu eno yeyambibwa n'abali mu mayunivasite okwansalinga ebibuuzo bibabuuzibwa mu nkozi ez'enjawulo. N'olwekyo twatandika nga tubagamba twagala tusooke tutegeere kooti kyekiki. Kooti ey'amateeka abali bakola gavumenti okugiteekawo baali bategeeza ki. Kooti y'amateeka yateekebwawo omulimu gwayo kwe kukwasisa gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo obw'okufuga abantu nga gavumenti bwe yateekateeka. N'olwekyo kooti y'amateeka teteekebwangawo kuyamba abantu baagala kusuula gavumenti oba kulemesa gavumenti kutuukiriza buvunaanyizibwa bwa kufuga abantu nga bwe yateekateeka. Ekyo kyekyo kati bw'omala okutegeera ekyo kikuyamba okutegeera what is at stake. Ekyo kimu. Ekyokubiri omuntu yenna bw'abanga awaabirwa mu ggwanga lyonna nga awaabirwa omusango ogwannagomola kyebayita criminal cases aba awaabirwa omuntu oyo mu ggwanga aba president kyokola baga nti estate versus Umar omusango ogw'obumenyi bw'amateeka kuwaabirwa president mu ggwanga lyonna kyokola baga nti state versus Umar nti president akola ki njagala abantu bakitegeera ekintu ekyo kubanga twagala tuyamba abayivu kubanga omanyi abantu badde nga bali ku bintu byakungulungulu twagala abantu bacontextualizing ensonga zino kyekijja okubayamba okuanalyzing ensonga kyekigendo kyekibiina kyaliyo politiki mazima ga byobufuzi. N'olwekyo omuntu yenna awaabirwa mu ggwanga ku musango gw'obumenyi bw'amateeka awaabirwa president kyolabaga state versus what omuwawaabirwa webale nnyo. Kati omuntu awaabirwa omusango musango gw'obumanyi bw'amateeka ayinza okusonyiwa omuyinza okugenda mu maaso mutandikire wano singa omuntu akuba olubalo lwali mugenda wali mu kooti bw'oga nti nogere omwami wa gavumenti omugazi nkiyo omusango kukola ki gukomawo. Kati ekyo tumaze okitegeera nti awaabira abantu bonna mu gavumenti aba gubumanyi bw'amateeka ba president ne state. Kati ate tumaze okitegeera nti kooti wansi w'enjuba kasooka nga zibaawo omulimu gwazo gwaziteekesaawo kukwasisa ku gavumenti kutuukiriza buvunaanyizibwa bwa kufuga abantu nga gavumenti bwe yateekateeka.
so si kuyamba muntu ayagala okusula government oba okulemesa government okutukiza obuvunanyizibwa bwaki obwazi bwabo ekyo tumaze kisetolinga kati tuddayo twebuuza ani ateekawo omulamuzi nga tumaze okutegeera ekyo when you have that at the back of our minds tumaze kitegeera nti obuvunanyizibwa bwa kooti ki nti mu bumenyi bw'amateeka ani awaaba webale nnyo then obuvunanyizibwa bwa kooti bubeera ki webale nnyo kati abalamuzi abatula mu kooti eyo mu bufunze bavaawa era kaziremu bagambe nga neyambisa ebigambo by'omusajja bamuyita Harold Barton Harold omu ku Supreme Court Justice mu America yamala mu Congress emyaka 21 n'agamba nti basebo ne banyawo ng'akompoeringa katali ku kooti ya America y'okuntiko n'agamba nti bulaba nga kooti etudde bulaba nga bakubaganya ebirowoozo n'agamba nti eyo politics at work naye engeri gye bali mukola kiki gye boogeramu bwe bakulowoozesa ali mu nsi nti bali ku bintu birala naye that is politics at what at play bulaba emisango gyonna nga gigenda mu kooti nga olwoya ayogera bwati that is politics n'agerageranya kooti ne caucus oba ya parliament oba ebyobufuzi n'agamba nti caucus ey'ebyobufuzi yeeyogerera waggulu okutuuka ku nsonga zaabwe za kerere kati bonoloza nti byansi kati kooti bwebanga esala emisango zimanya kawairo kano biki golowooza nti bali mu nsi ndala bali mu politics kati tubana okutegeera bali kye bakola abakokasi n'abakooti kye bakola zo bakikola mu ngeri ez'enjawulo mu ngeri bano yakimpowooze olabanga naye no buli yakerere bano bakola gentlemen webale nnyo kati katuddeyo abalamuzi kekiki abalamuzi b'ofiisa ba byabufuzi abaddukanya ettabi ery'amaanyi erya gavumenti let me repeat it for the record that abalamuzi b'ebyobufuzi nsinzira ku Justice Harold Barton mu kitabo kye Politics Law and Politics abalamuzi b'ebyobufuzi ab'ofiisa ba byabufuzi abawedde emirimu abalamuzi ba kooti era omulamuzi wagenda mu kooti omulamuzi eyali mu Makerere University nga wa DP nga wa FDC nga wa movement wali bamufuwa obulamuzi tajjako kutegeera kwe ne wali bali bamuga ati professionalism tulula mu ngeri yaki yekikugu nekimujjako kola ki ndowooza itoli mulamuzi bayizaga tabaka kona ludda kyolandi bazungu bali kiria baga ati abali Republican Kavana ali ku Supreme Court oyo wali Republican nga toba gabwenjagala yajo kutwala ndowooza yaki yaba Republican n'olwekyo twagala tukentelekerazinga ebintu bino abantu baffe babitegeere bijja bayamba okubitegeera baleme kudda mu kwerimba kubanga waliwo ente bannange semanya separation of power eyo mboozi kyolala leero twatandika nga tubaga mu kibiina kyaffe nti omusajja Baron Montesquieu mu kyasi ky'ekumi yagamba there is what they call separation of power nti wabeerawo ettabi lya gavumenti eya palamenti simanya executive simanya ne judiciary nini wajja ne kakezi munnyo mu kyasi ky'ekumi bamuyita bamuyita Stuart John Mills n'agamba nti there is tiwabangawo kintu kibayita separation of power waliwo kintu kibayita separation of function in the government kubanga separation of power kitegeeza palamenti ekola ebyayo byenkomeredde kooti ekola ebyayo byenkomeredde n'akulaga n'okulaga nti owa palamenti bamala okukola etteeka owa executive n'alikakasa neddawo kooti n'alitaputa era kyasalawo akiteeka mu nkola y'executive n'agamba n'olwekyo waliwo separation of function but there is nothing like separation of power n'olwekyo ekyo tumaze okisetolinga kati mu bufunze kitegeeza ki tumaze okutegeera kooti z'amateeka tizijja kukwatisa gavumenti kutuukiriza buvunaanyizibwa bwayo kwafuga bantu netukitegeera ni awaaba mu misango gy'obumenyi bw'amateeka nti awaaba mu misango gy'obumenyi bw'amateeka abeera president oba ye state degwe bawabira okitegeere kyegamba kati mu bufunze abali mu kkuba walaala yega nti bana kooti zeetengeredde kooti zikoze ekyo tumaze kisetolinga ekitegeere tumaze ekyokukola ki okisetolinga nti kooti tewali kintu kyakwetegerera kubanga kooti kitundu kya gavumenti n'olwekyo togenda kuba muyeekera ogende wali nti oyekera gavumenti ogisuule nti ogende mu kooti bakuyambe nga beeyambisa etteeka ate nga gavumenti eteekawo amateeka ate amateeka ngateekawo gagiyamba kufuga abantu nga bweyagala ngera ne kooti yezitaddewo yeyo gavumenti bweri that is bwe bakola gavumenti abateekawo gavumenti kyobula we go back to the foundation of the creation of the government kubanga gavumenti tutandise emyaka 23 niya gavumenti zabawo myaka 10 kyobula tuddayo back nitukuuliza abaleeta endowooza zaabwe nga bateekawo theory nga tuzikyaliminya kati zino theory ffe ng'abamanyi we are probing this theory okuzitestinga okaga zikola batizikola ki oba tezikola n'olwekyo omuntu yenna agati bannange bali bakyali wano e Masaka naye abapulisoni nga batandedde abantu kiki kyogamba pulisoni ani amuwa ekiti ani amuteekayo gavumenti nti alina obuyinza obwenkomeredde yagamba muyingize bamusibye ku lwanyi lwa gavumenti ani pulezidenti ku lwaki kuteeka yani state
okitegedde n'olwekyo twagala abantu bagenga there is what you call intellectual disarmament nti abantu bayivu naye bayitutte theory tebazivuddeko tebaziprobinga kukakasa mazima gazirimu ate ffe tuli mu kibiina kya mazima gaki byabufuzi twagala twogere ebintu ebyokkazi ani atakimanyi nti omuntu obanga agenda okufuna beyiro mu kooti oba kukola kibasooka kunegosiatinga kati olwaliwo emanga ndi mu prison nga bagenda kunzijayo ngenda kuyituma omuntu wange agende anoonye endagamuntu aleete biki agende baprosecutor bani okujja okuneyingira that is negotiation. N'olwekyo abantu bamala ebiseera ku buntu obutonotono kati ekyo tumaze okitegeera kati katuddeyo kiki ekikayanya abantu in this case kubanga abantu bwanga weegomba abantu bwobanga weegomba omuntu tomwegombako bwegombi kyokka naye olina okutegala nti omuntu ono genegomba ayina attributes zembala nti ayina mbala ki ezamufuula n'abaamu engeri gyeyeyisa. Kati wawuli wano tugenda tukootinga Nelson Mandela ne tukootinga bani Nelson Mandela okuva mu prison yali mu myaka 27 naye laba nga waliwo statement n'alaba bakabulu tibavaawo n'abasabusajjika balwanagana emyaka 27 naga please tulina okunegotiating with these people na initiating okwogera nabo niba ne bamwandikire balonga ali mu prison nebuka Mandela tuliddemu olukwe n'agamba nedanze ntema mpaji bamugera okuteesa bali luddawa kubanga ali mu prison tateesa. Somebody who is in prison takola ki naye what is the end game nabaga nti ekigendwa ky'okuteesa kuno kungomero ki tugenda kufuna buyinza tebafuna buyinza oba babufuna that is the issue. Kubanga batugamba muliyo politiki tugamba abantu nti bogenda mu lutalo okulwana omulwanyi alwanye olwayo n'atafa n'asigala okulwana ekyawa amakulu n'alwanye olwayo n'afa. Okitegedde alwanye leero n'afa talina makulu naye onasigaddewo agenda okuddamu abantu kati omuntu obanga badde mu prison nga bw'anabeera mu prison muyinza obutatuukiriza nsonga zammwe n'agala nti kave mu prison najja okwetaba mu lusitwaga enkya tikimuganda kutuukiriza kyemwagala bwemanga mweteeseteese naye n'olwekyo twagala abantu bategeera ensonga zino naye lwaki bakaayana kati katuuke ku kinyozi njagala okubategeeza mu mwaka gwa 2017 nabategeeza olukiiko lwatula Fort Portal mu nteekateeka y'ebyobusika nga bakubaganya ebirowoozo nti President Museveni bwabanga avuddewo bani abaddawo kyekiddako naye batuuka mu 2019 ne balaba nga vuguvugu ezze abavubuka bazze gavumenti etidde abantu era gavumenti ekola ki egenda ne baga tulina okusala amagezi okwetaasa twetaasa tutya ne baddira bannabyabufuzi abamu abali ku opposition ne batandika okukuba Besigye era yali akulembedde okuba ku Oweekitiibwa Beri Wanika nga boogera ku Besigye bonna kuba musanya bakuba kati Besigye ne bamufunza kati baga alternative ki ani gwe tuyinza kulyetinga kyombo ki ekirina tuyamba okuyola abantu bano okujuza obusungu bwabwe tubadiverting tuyitewo kati ne bakulyetinga ekibiina kyoyita Nuupu ekyalo ekyaba kibalama kyebatandika mu 2003 mu 2004 ebibiina biri mu bina ne bakikulyetinga ne basala amagezi Oweekitiibwa Medal Ssegirinya n'abantu 7 ne bakibalama ne bagenda ewakiseyo ne batuula ewantu wamu ne bakyusamu ssemateeka ne baleeta ekibiina kya Nuupu. Ekibiina kya Nuupu ng'ekikireese gavumenti nga ekiwadde abantu bano neletako n'abasajja baayo bakadde baayo abatendeke Oweekitiibwa Lubongoya Oweekitiibwa Katana ye Secretary General Oweekitiibwa Katana ye Muwanika Oweekitiibwa abadde alasiwe Kampala Aisa Kabanda ne gurupu eyo n'abalala ne bayingiza Kyagulanyi yayinga ekitimba bonga bagala kukozesa Nuupu n'abantu baayo okuwamba abagiwakanya basobole okubakontrolinga mu future basobole okugenda maaso okubuuka 2021 kati Nuupu bwemala okujja ne bajja nga bamaze ne bateekawo abantu baabwe abantu ne bayingira olwokuba bali baagala nkyukakyuka ne bayingira nga tebamanyi tekiki bayingiddemu kya movement bateze kitimba kati ate movement n'ekiyambisa mu nteekateeka y'ebyobusika ejja yega ya 2017 ne baga Nuupu eno tujeyambisa okuteekawo abantu banambalojega tubateeke composition nga batuwakanye tukuba abantu ab'amaanyi abali movement wafulumi tukube n'abantu abali ab'amaanyi mu opposition tubafulumi tuleete abantu banambalojega betuli kuba mu 2026 kuleta Ssegirinya kuleta bano bagundi owalulaga sausi bakyakayiga ne basuula abantu bali citizen politicians bakase bante basajjali abayede bakidandala bagenesi kupoka kandi bani abamuka abantu abamanyi ne basuula ettale kati ekyo kimala okuggwa kati ekintu kyabwe banga bakinywezeza kati ffe twajjala tubaga Nuupu kibiina kya movement nga tutandika ekibiina nga batwakana ne kati ensi yonna yamaze kitegeera twakyali kubuuza n'olwekyo twagala mutegeere nti ffe tubabuulira kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe tubasomeseza etalabika byetubagamba kyolatu era bangi nina mikwano gyange bangi nnaku zino mpulira bali ku kaweefu baga nti bo baddayo mu pipopawo twavudde mu Nuupu kati n'olwekyo kino ne kiba kiyugaali kye bakozesa okukwata obusungu bw'abantu okukyanolinga
kati mwana kikozesa kati ekintu kino ne babanga bayina ebyama babimanyi buli kimu kyonna bakola ki bakimanyi kati nupo we bangeze kati bajjawo mu movement okufuna endowooza naye abasajja bano bajja mu 2026 tukola tutya okukontrollinga abantu bano twagala tutandise okutandika okukijja mu gavumenti nti bano bantu baffe kyolala nti okulya kati MP batandise okujjayo nti nabozi akagenda bamutondeko biliyoni beziti simanyi ono waffe simanyani nga batandise okubijjayo kati bategeera nti okubijjayo ne bakimanya nti naye abantu bayinza okuba nga tebayinza obutakkiriza omugigi omulala okuwagira President Museveni 2026 ne baga nedda kyekiro nabaga nti President Museveni 2026 takomawo ne baga katulete MK ne group endala kati MK ngagide ku nsonga 3 esooka kwe kujja okuyoola abadde wagira Bobi Wine oba n'abavubuka bayingire gyali singa babanga alternative ya nufu evuddewo mu bunyiivu ensonga eyokubiri baana batagala Museveni naye nga bali mu bbanga naye bamwegatteko n'abalala bamatize kwe nga babenga alternative onfuna bulungi okukwata akola omulimu nga nufu gwe yakola kubanga lulimba ali bazezipe n'abantu obusunga bayinza bakuba ekiko tebakiddako kati muwozi ye movement ye eze kubalansinga alinganga wakanya taata we netamuwakanya mu 2025 President Museveni agiraganize sude tawulo muyoza songa embere onfuna bulungi ayenyigewo kati ekyo kimala okujja kati esawa eno president babaka yineraga ngenda kusanyawo ebibiina mu 2026 ngenda kusanyawo ebibiina mu 2023 Amerika nekyogera ngenda kusanawo nga balowooza nti bitanzi eno akatambi katandise kati owulira gundi atandise abedi wandi katuteese abalala tuteesa lwaki kubanga ne bakola plani 3 ekisooka bagamba tujja mu kusanyawo abantu batwala tutudire mu nupu tubenga abajja isolatinga kugwanga lero tukifula kabina ka Buganda ekyo kimu yeswatege ekubolimu ekuba yokubiri tudire nupu twa isolatinge principal wayo kubakulembeza abalonde twawule abakulembeza abalonde ku principal wayo kubanga principal wayo aganye okuzanya omupiira aganye okuba compromise aganye okuyingira mu bibiina bye batesezaamu simanya bikibiki abuza kandaga katumujeka abakulembeze yasigale yekka onfuna bulungi kati ekyo kiba kimaze okugwa ne bagamba nti tukolo enteekateeka egenda okusanyawo nupu ng'eva munda mu yo mutyaga tubikula ebyama bitwali twakweka ebitandise okufuluma olwaleero ensonga ey'okusatu kati ne babeera n'ebibuuzo bibiri ebyokwanukula ekisooka ne bagamba nti kituufu tugenda kukola ekyo tugenda kubakyayisa naye Kyagulanyi ne Beesige kiki ekibataddewo kibiina oba nsonga zebayimirirako ne bagamba nti Kyagulanyi ne Beesige ensonga zebayimirirako si kibiina kyolabaga badde mu people power that is what I'm telling you ati twakyogera dda kati ne bagamba kati kubanga bano balina nsonga ezijja n'omuntu yenna agenda nazo kati bagamba ababaga katwesese twetude ku people power tuve mu nupu kubanga nupu tubazo gitegeera kati ate nupu ne mukugisanyawo bagamba mu plani eyokuna nti tudire bannanyini yo ebadire mbigere manya bagidize bakibalama kyobala yagenze mu kooti ate kati baga nti muletera original certificate n'ebiwandiiko by'entobe wani bannanyini yo kooti nga yeeragira era bali mu kwalika kati kigenda okuddayo mbaki mu bufunze nupu eba evuddewo kati bano abali mu pulogulamu ya MK ya Mbozi baba bagera okwamba abantu bano kati ne ekigulumbya ba strategist mu nteekateeka eno babuuziza naye abantu bano bayimirira ku ki Beesige ne Kyagulanyi kati ekyo kyekyabagulumbya omutwe nti naye babanga tumaze okukusanyawo nupu naye abantu bano tebabuuke kati ne principal alinganga atandise okulabuka ng'atandika okugenda nga yeegaana abakulembeze balabe bakola sibimanyi abantu mbalabe biki asesetuka naye akola ki abejjako ye mwenyini kati abejjako maaso ga public addayo mu bantu kati ate ye Kyagulanyi addamu n'asoma n'atuna nati naye kiki kyetuliko twazimbira ku ki twazimbira ku nkyukakyuka enkyukakyuka eriko ki ewagiddwa abantu bannalukalala abataliko kuteesa nagamba ki tuyeeraga nti tuteesa kubanga bannalukala kyebaagala gwasosigaza constituency eyo tiwali kuteesa baliraawe bwoga tuteese kubaga tuno mulabi atuliremu ki olukwe so n'olwekyo kati ate nupu ekibakayina naye bange badde ezimbidde kukwata abantu n'abali mu prisoni nti bananga abantu baffe babawokya paasi abantu baffe babawamba ababaka baffe babano mubalabe nga yeri foresi ey'amaanyi kati ekyo bakibajjeeko kubanga gavumenti ebagjeeko ki era nagamba bannayuganda nti Mao ekyamuleeta kwe kukola olukwesikwesi n'okusaanyawo ebibiina nakyogera nga bakamwapointinga olwali abadde ono ku TV nga yeeyogerako yeewaana nga yakoze omulimu onene nnyo ogw'okujja bali mu prison era tiyejjusa oyo ali ku mulimu gwe nabagamba edda n'olwekyo basebo ne banyeba ekikubya abantu kerere ekibakayanya kwe kulabika nga platform ebadde eyambisibwa nupu
okulabika ng'etwala ebigendo byayo mu maaso ebagiddwako naye nze kambawa amagezi nti nupu kyerina ngundi Kyagulanyi kyerina okukola n'abavuganya gavumenti babeesigerani bokwere kujja pembeni kubanga njagala okuddamu okutegeeza batuwuliriza tiwali musajja mugezi mu byabufuzi nga beesigaddemu kyogere ekyo wakyogera nkiddamu for the record ku lwaki Besigye bwe yali mu 2013 bwe yagwa mu kalulu mu 2011 n'atagenda mu parliament ne bagamba nti balonza leader of opposition abaifudise bagakabadeke samungiba yagandi kandi kuliye kwa parliament Besigye yesibwa ngira mfuko mukulebeza nagasagala nagasigenda mu mugere maaso bwe yalabanga parliament jakuleta akagugumbo okubeera nti waliwo leader ali mu parliament opposition lopu nali wabweru bajja kubagana Besigye yalekulira okulebeza wa FDC naganze nsanya filirolo nga yes kama kubeni chwalo kale batali neighbors ndio watalengaya mu 10 bwe bali balwanira obwa DP nga beni chwalo katageze parliament nga bazali aganze twale kibina chwalo kalaga tugene mu usiki na kuba bazili watalengaya kalu na furuma na yingira UPC kati owekitiwa Kyagulanyi kyebana ali muwa magezi ne juzi nti ensonga za parliament alime kuzeteekako kubanga fitwogeranga abanabira abasomesa alime kuzeteekako yaleke bali kubanga bajja kulwanagana kati abali mu deep state baagala kukozesa bali abakulembeza bali mu parliament n'abalinganga okubani Kyagulanyi kati Kyagulanyi okubeetaasa yenga bamaze okulaga nti nalukana ne Besigye bo basigale kulayinira bwe n'abantu baabwe baleke bali bo babike ne parliament yabagaffe tubavuddeko mu mukole ebyabwe sina kindi ne Kyagulanyi hayise n'okulekulira nagandekero de wa nupu nzeyo mu people power nga Besigye yakola ki bwe yakikola asigaze base kati n'olwekyo abakola omupango guno okujja kubakayanya n'okulowooza nti adde yeesigama ku nupu okugenda maaso n'abagamba nti abadde yeesigama kwokya bantu simanya biki eggwanga lino lirina ebizibu bingi ebitabo okwogerako n'olwekyo baleme kola nsonga emu nti bagibaggyeko ebasaanyaawo nebanga tibagisigaza nupu nabagamba dati kibiina kya movement ekiwedde emirimu era bakikola ki bagenda kutandika okukola ki okukibikula n'olwekyo ekibakayanya si kuta muntu kubanga abantu bonna bakimanyi bolaba omuntu n'omwegomba kyekintu kyebadde ngamba buli muntu yena ajulisa Nelson Mandela but they say that what Mandela said that what is the end game of negotiation is to get power if they get to that power they got it mu South Africa bavuga ki bakulembeze n'olwekyo baba yagala okujjako omuntu kubuyinza bolaba nga waliwo stalemate oyinza okwogera naye but what is important bwe mwogera naye kikyogera okufuna ku nkomerero so otese naye osoka ofune ku busizo ekiruubirirwa kyo bwekigenda mu maaso kati n'olwekyo kyogera Nelson Mandela bwe yali mu prison yalina abantu 11 naye kusooka bali bagati Ssegirinya ne bamuwayize bati nga yamutwala mu lumu endala n'abanga atese bwe yaddeyo n'abaga nti basebo ne banyabo naye mumanyi okuteesa mumanyi amakulu agakiriwo ne mukati mukama waffe wakeere wadde naye nga bali basibadde ennyama kati leader you provide guidance strategically ngolaba gyemukola ki gyemugenda n'olwekyo ogamba nti bateeseza tibateeseza tekyali nsonga naye nze mu bufunze empagira abantu abagamba nti okuteesa abantu bave mu prison kintu kikulu nnyo ku lwaki kubanga mbagambye nti mu lutalo omulwanyi afudde olwali talina makulu kusinga mulwanyi asigadde okulwana anca ate mu principle ne muntegera ebyobufuzi omuntu ng'ayingire mu prison n'omusiba ne bw'omusumula ayinza obutakyuka ayinza okusigala nga kikimu wabanga alina ensonga yamukola ki n'olwekyo njagala abantu abazanya ebyobufuzi mu ggwanga lino muzanye ebyobufuzi mu ngeri limacuwa muleme okubeera batirizi ku nsonga emu what is important oba gy'ogenda okyalina obuwagizi kati kyokubera nti abantu bano mu kutya nokola ki bo baleetaga MK nti ye afuuka alternative kubana abanayiika nga bamaze okuyiwa kino nupu nga bamaze gibikula kubanga omulimu gwayo gugenda guggwawo the purpose why nupu was created by the deep state eyo purpose eggwawo kati bazimba kintu kipya kibagenda okwemirako mu bibiri mumeka nekibasanga beteeseteese bulungi omanyi olina statement z'okoze nga zeetaaga ofumitiriza obwedda mpuliriza bulungi one kyenzudde nti nupu bwebanga eri mu kusaanawo when it is disintegrating kyonga ekibiina kiyinza obutagenda kyokka depending on how strategically you are bwenga omukulembeze ali mu nupu woobonera naye nti abamu bayinza okugenda nakyo kituufu it is what you are saying. That is what I'm saying. Nti ekibiina kino nga kisaanawo kyo kigenda kusaanawo tugende mu bintu ebirala kiina bwe kigenda okugenda nakyo nga mubadde mulooza b'amaanyi bwe bate strategizing kituufu kati kyokugala nti bano bakitegedde today mu people power nti kyova olaba nti abakulembeze bennyini ate be batandise okukuba bannaabwe nanti bwe bali mu nteekateeka y'okusaanyaawo ekintu kubanga bagenda okukozesa self disintegration. That is it. Kulwaki kubanga baba benyini tibabanga bakulembeze abali baze kusuula gavumenti kubanga gavumenti okubeerawo kati omuntu wabanga alwadde ne bamuteekako akawumbi kamu n'ekitundu okumujjanjaba bawe bamusasula nakola ayagala gavumenti ekyuke nti ate yali badde ayogere ekyo
yali badde omusubira kubanga wa movement webale nnyo naye ate wa opposition ate yakyogera kubanga akyogera ku opposition is the principal beneficiary in this all circus yafuliramu ddala mu kagolizo kano oli avuga emotoka ya miliyoni 14 abeno sente ziyita wansi wa meeza mutwale wano bali mu kuzimba mayumba bali mu matiriboni. Who is changing the government? There is no opposition here in Uganda apart from basic and Chagula. Oli kwaje buto muntu wa bulijo. Let's take a break tugenda kubanga tukomoto va. Akade kukuza abantu ku masomero kabuse katumirwe mwene gisaidwako okuba mu kopia mudiru zabwe okutandikira ku exercise books, counter books, penny